jako akawuwo. Tufunye iPad season naye ndaba nga zigenda kuyamba nnyo abaana. Akulira amasomero mu disitulikiti y'e Kayunga omukyala Alice Doya asiimye byansuso bwanamukulu w'ekigo ky'e Kangulumira The Right Reverend Father Maurice Kigoye olw'okuba n'omutima ogulumirirwa ekitundu kye kino eky'e Kangulumira nga kikulaakulanya. Twebaza nnyo olw'enkola eno ennungi abantu baffe mikwano gyaffe okuva mu Australia mu Switzerland okutuleetera enkola ya tekinologiya nga buli ssomero lirina obutablets nga busatu ng'essomero ly'emaligi buna. Bino Doya byogeredde ku parish y'e Kangulumira mu disitulikiti y'e Kayunga bw'abadde akyaliddeko parish eno mu lukiiko olukuŋŋaaniddemu abasomesa ab'enjawulo ab'amasomero ga gavumenti saako n'ag'obwannannyini. Kituleetera okukubira omulanga abakulu b'amasomero n'abasomesa mu masomero gano baleete abaana baabwe be baazaala mu masomero gaffe basobola okuganonyula mu tekinologiya eno. Etteeka eririwo nti obutabo buno bulina kuterekebwa ku masomero kubanga ne ba school management balimu mu musomo guno n'aba PTA balimu mu musomo guno tusobole okukwatira obuvunaanyizibwa wamu obw'okukuuma obutabo buno. Kino kiddiridde bwanamukulu ono Father Maurice Kigoye okukwana emikwano egy'abakyeruppe mu nsi ya New Zealand okuli Pauline ne Bob McLeod era nga bano basinkanye abasomesa be bagabidde iPad kwe bagenda okusomeseza abaana ng'ono agamba nti kino kigenda okuyamba nnyo mu kutumbula ebyensoma n'abasaba okuzikozesa obulungi. Tuba tubayigiriza obuvunaanyizibwa obw'obbirabirira ate bwe bibayamba okuyiga okusoma. Abamu ku bakulira amasomero basiimye Father ono olw'enkulaakulana gy'abaleeseemu ne bategeeza nti iPad zino babadde nga baziwulira mu babaka ba paalamenti era nga beewuunyiza nti kati nabo bazifunye kubanga zigula buwanana. Nga tuziwulira mu babaka ba paalamenti batambula bawadde naye tuyinza okulaba naffe kitutuse ewaffe e Kangulumira mu masomero gaffe ag'omukyalo. Era abaana baffe bagenda kuvuganya ab'ekibuga. Simanyi nti banaabafuna olwa tufuna ab'omusanvu aggregates naye katugenda kufuna buna. Ate era omwana kigenda kumwanguyira okozesa enkola eno ng'ate n'essanyu weeriri. Father Maurice Kigoye yatandikawo n'ettendekero ly'abayizi ery'ebyemikono ng'ayambibwako abazungu bano era nga lino lisomesa abaana naddala ab'obuwala ng'abazungu bano bakyaliddeko okulaba bye bakola omuli okulima okutunga wamu n'ebirala. Ekiddako mba ngenda kukolera ssente zange olw'ensonga nyiza okulima okutunga n'okusiba enviiri. Ebintu bino kale abazungu babireeta nga bayamba Africans. Batuyambako okutusponsoringa. Tetusasula ssente. Yakulira ettendekero lino Ruth Sewannonda atubuulidde bye batuuseeko. Endoganyulwamu ebintu bingi nnyo nga abaana baffe okuba nti ate bagenda kwongerwamu ekirungo. Ate omutandisi w'ettendekero lino Reverend Father Maurice Kigoye atubuulidde ensonga eyamutandisa w'essomero lino kubanga yalabanga abaana bangi naddala ab'obuwala tebafiiriddwako nga n'abamu babazaalamu ne babalekaawo. 7 abala senior 2 abala senior 1 bwe batyo n'abalala batasomangako abamu bazaala abalala balina embuto ninga nti no kandi oze kukyenda ekirowoozo nekinjija nkiga nti tuteekawo tekinika eno nembuza abakulu. Ono agenze mu maaso n'alaga obwennyamivu eri abantu beeno obutajjumbira ate ng'enteekateeka eno ya bwereere. Babijjumbidde nnyo abalenzi era tulina batono nnyo ate n'abazadde tebannakitegeera kubanga abaana bano basomera bwereere. Mu Kiibi kameramaani yakusakidde eggulire lino okulwa ABS Television.